oluusi naffe oba nakino nakiri nakino nga okusomesa kuno okwetaaga yes naye nga tosobola. Naffe tuli abantu abalina abakyala abalina abaana abalina kiki namunamwe mubiina sibe kiri. Naffe tulina emirimu egyaffe gyota nti ate tebinatereera waliwo ebiwagamidde waliwo kino noba nga oli mwasiwasi ngaoli kwadhikara la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin nga gyoliko Allah asobola okukola otya okusumula okutaasa. Kale mutatufune emigaso nga oluusi tulina akadde n'oteefiirayo oli yagala okuba nti obufune nga tokyatulaba. Abebulaya nga sinavayo nabagamba nga nti bannange batuganyuliremu nga tukyaliwo tawe mwenzi okutuuka nenvaawo wana ne mmala obudde nga siriiwo naye juzi be nasinkane nabo baliko nabamu bali muluwumula banga nti owange onoonya ne gwobuuza ekibuuzo kino ebisembaziva eno Kampala naye mbagamba nti inshallah ndi mu kkubo nja kujja biidinillah kubateera obudde bulabika busembedde nja kukwatamu olugendo aye nawe wano obenga tokyandaba mmala emyaka nga tesiriiwo onda bulungi oluganda faida ntuganyulwemu nga Allah akyatwadde akati tukyali nammwe tukyali balamu tukyasobola onda bulungi ofune kyofuna. Naam, Sheikh Ismail Ashigundu abadde ku al-imanu bil yawm al-akhir okukkiriza olunaku olw'enkomerero sibe kiri eyemu ku nzikiriza yaffe naye mu byo bye tuteekeddwa okukkiriza ku akhira tuteekwa buteekwa okusooka okukkiriza al-qabr kuba kimu kubitwala wa abooluganda. Omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam akthiru min dhikri hadhimu ladhat. Kigambo ekyo oluganda njala okuva n'olwaleero Allah akikuwe kitebenkere mu mutima gwo obeere nga mutuufu kiyitako nnyo mu magezi go ne mu ndowooza zo. Akthiru min dhikri hadhimu alladhat, muyitirize nnyo okujjukira hadhimu alladhat oyo akutulawo bimaana qati'u akutulawo oba akaya ebiwoomerera yani kozi abange yani kozi yekigambo kufa obuga imalakul maut oba toli wala yekigambo kufa. Akthiru min dhikr hadhim alladhat, akutulawo ebiwoomerera kigambo kufa. Omuganda agamba nti ekijyomanyi embiro tezikola ki bwetyo olugwayo. Naye Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti walakum fiha mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bwatyo byatugamba ku nsi nti walakum fiha mustaqarrun, mujja kutebenkerawo kuno ku nsi binako obutebenkevu, wa mata'un n'okweyagalayagalamu. Mata'u kitegeeza ekintu kyeweyagala nakyakabanga thumma tazulu kikuvaako nekigenda ekiyitibwa mata'. Tubona nti omubaka yagamba nti addunya mata' wa khairu mata'iha imra'atun salihah. Ensi kintu kyakweyagalamu bweyagazi kaseera kiveewo, naye ekisinga ebirungi byonna ebyokweyagalayagalamu muno mu nsi bye tuba nabyo yagamba nti imra'atun salihah, mukyala muki mutya Allah mulongofu. Akhil Karim, ekigambo ky'okuva mu nsi Allah ekitugamba nti tujja kutebenkeramu akaseera oluvannyuma tujja kweyagalamu ilahin eri akaseera akagere gamba kali limited. Mbadde nsoma n'ekitabo kimbadde nsoma awo ky'omumanyi omu ayitibwa Nawawi ali mu myaka mu senjure ya 7. Leero tuli mu myaka 1,400 ebikola ki naye kisoose okujja amagezi nti ya Rabbi Nawawi taliiwo okumala emyaka gino gyonna, takola atya, taliiwo okumala emyaka gino gyonna, tamanyi na bigenda mu maaso eno, abimanyi abadan. Ebyo byaggwa Allah kyagamba nti wala yash'uruna ayyana yub'athun, tebamanyi na kumanya abali mu kabuli awo nti banaazuukizibwawo ddi. Togenda wala nnyo kugira emyaka gyewala nnyo, genda kuwa ne kuloola biri ku bakaba yaffe tuziika abasiraamu awo. Lumu naliyo okumabegako naye nensanga nga omwana omu yali muvubuka yafiira ku myaka gyali 3.
ng'ate giyakamala okubasaako ennaku z'omwaka yafiira ne bazaalibwa ng'ate bwe twabalamu ku mwaka wetwayitirayo awo mu kaseera ako nga mwana wattu emyaka giyakamala mu ttaka gisinga obuwangaazi bwe. mufuna bulungi. kati obuwangaazi obwo yawangaala obutono ennyo bw'aba tiyabukoleramu kinaamuyamba ku myaka gy'agenda okubeera wansi awo, oba waganyirwa ki? olina kyoba waganyirwa? bannange, olugendo lwategeezebwa nti lwowe luli oluyitibwa, omuzungu aluyita inevitable. kitegeeza ki inevitable? Something which cannot discuss or which cannot prevent or to hide or to conceal. Never. lina kubeerawo inevitable journey. ekitaliko an alternative nti oba waliwo luyina kuba oyagala toyagala. bwe siba bwe kityo lwaki ofaayo ennyo nobanga wasiwasi gw'olina wansi eno tolinamu wasiwasi n'olubwa nti ejjama yampiseeko nga tekuluma. si bwe kiri abooluganda? naye nga mba tusooka abalongoofu ng'oli bw'ayitwako ejjama kiba kizibu ekitagambika gyali nazitowererwa. naye fe obukkiriza bwaffe ejjama bwe kuyita kuti weefirayo ate mwana wattu no waliwo n'oli akikola makusuudi baziina naye nja kugira ne bakima 15 kamalize kanka n'agenda okutuuka nga ejjama ewedde. bannange ebyo olaba bino sola gyolaba gye tumaze magariba ne gye tulinde ya isha nga bwe tujjukanya kyonna ekinaatugasa byebijja okuliikiriza mu kabuli awo emyaka gy'ogenda okumalawo gy'otamanyi 2-3 Allah yagimanyi. tubaga nti tuli ku Nawawi ng'emyaka yali mu senture ya 7 olwo tuli mu 1403 mugumu basatu mugumu myaka emeka egiri waawo. naye omanyi kyeyaleka ekimuyamba? ekimu kyeyaleka ekimuyamba paka olwaleero kitabo kye kyeyawandiika kiyitibwa Riyadu as-Salihin. buli yenna asomye ku irimu tewali atalina ku kitabo ekyo Riyadu as-Salihin kijjuddemu hadithi etagambika. era kimbadde nsoma waliwo kiba kimbadde nfunyemu nga kyanjawulo ku byabadde nkyakyetegerezaawo. naye nga ntiitunira omusajja ono buli yenna asoma ku kitabo kye agamba nti rahimahullah, Allah amusaasire. gweokozeewo kati munnange kebanaabanga buli yenna akatunula bwaga nti owange Allah asaasire omusajja ono kaliwa. naam, bw'onooba ogenze nooba togendedde ddala wajja okusigala mwana nga yajjukira nti ne taata yatugendako ne yali mukyalawo nti munnange abaana n'abenganda ate abenganda batuuka bataba nti baakuta naye omwana kuba talinaayo taata we mulala bw'ogenda oba okoze otya oba ogenze. naye omukyala munnange ayinza n'okuyita kabuliyo nga yeetisse tulya mulala tekisoboka. naye omwana ye yamanya nti taata yagenda. naye munnange okoze kiki nga obaaba basajja olero buli yenna alina ku irimu okunyweza irimu ye. nobanga tosomyeko kitabo kya Bukhari ekiyitibwa Sahihu al-Bukhari ate irimu oba oyina, oba Sahihu Muslim oba oyina, tolina. n'emyaka emeka Bukhari era emyaka gya mu mwaka gwa 2 mu 2 mwezi gwa 2 oba mu 25 bwegityo al-Imamu al-Bukhari naye yalekawo ekyomugaso Sahihu al-Bukhari, ekitabo ekigasiza umma eno paka Allah anazingaku umma. naye weebuuze nti okoze kaki? nze nompa amagezi bwegati. bw'obanga tolina irimu yamba mu kusaasanya ilmu. otya printing ekitabo kyonna kisponsoringe nga gwekiprintize kisaasaane oganyulwawo. olwaki ekyo kolayo ekintu ekinaabeerawo olubeerera gamba nga kiki ng'omuzikiti bakubirize yenna ayina kasente. Allah bw'oba bakutonavula naye bungu oba nesuubi Allah banga akuguliddeoko n'agaziriza ku nsawo yo sala amagezi ozimba omuzikiti. ofuna bulungi kintu kyojja okusigala nga kikuyamba obugenderevu ate engeri abantu muneegi bakyusekyuse oguseeko amateeka ddala aganaakuuma ekintu ekyo. mu maaliyo kijemu kiva ebintu by'abaana oleme kuva mu nsi abaana bakole batya beekyuse nga batukolebwa ssemwanje. ofuna bulungi ebigambo yabyogeranga bwogezi musajja mukulu tyakuyita wano ne wano wonna muzigwe mumwe mugwina yawandiikawo ekiwandiiko ne bakikweka ne bakibuzaabuza. kati tokola kiwandiiko kimu abaana babeere nakyo mbalwoya wero webali n'abantu abalaba obuvunanyizibwa kiba kisaasaane tyabanga ekintu kingu kya busiraamu tekitundibwanga tekikolebwanga bwekiti tekikolebwanga okiseeko amateeka.
mufuna bulungi oba tosobodde sala amagezi osseewo ekizimbe kyonna nga wannasomerwawo ekitabo kya Allah Qur'an babati abaana bakwatizibwawo Qur'an oba waliwo ilimu esomesezebwawo egasa abaana ojja kusigala nga olina kyokoze kinene naye ennyumba z'abapangisa zitulowoolezaamu always byafuna ku ssente kyasooka okulowooza osawona emizigo nga5 oba 10 oba nno omaze okupanga okadde oba okoleredde oledde bwa Allah bwakweta n'ogimala oba 10 n'ogimala ng'opulaninga olemeranga 20 nga nagyo ogimala bwotyo nabbi agamba ndi mutabani wa Adamu ana alhadith bwafuna olusenyi nga lujjuddemu zaabu olusenyi mulimanyi kiba kifo kyererezi nnyo kigazi bano baffe tulina nnyo nsenyi manga rabbi gyozisanga bwafuna olusenyi lumu nga lujjuddemu zaabu nabbi yagamba nti afaayo nnyo okufuna olwokubiri mufuna bulungi wamutima gumugamba nti kasita nfuna ninfuna zino bweziti 2 ate mba nkyanoonyaki